okukuusa kulyaza amaanya kulimba n'ebirala nga bwe mbadde mbinenye. Kakati atasobola kuyimirizaawo Uganda ku ebyo tasobola kufuga Uganda. Wow. Kubanga obwo bwe tuyinza okuyita obuwangwa n'onkubadde tebuba buwangwa kubanga obuwangwa bwobeera bwa Katonda. Obwe buwangwa bwa Uganda. Kakati omuntu yenna atuula mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda tasobola kukola kirala okuggyako ebyo ebirumya Buganda. Bw'abeera nga ajja kugira ki? Ajja kufuga Uganda ebbanga eriwera. Kyova olaba tudde emabega ku mirembe gy'abagavana baba bateekanga wano ne beeyisa bubi. Mu kiseera ekyo Buganda yali erina amaanyi nnyo nti yagoba amagavana negamba gavumenti ya Bungereza nti muzeeyo tetumwagala tujja kukolagana naye ne bamuzaayo. Bwe bamuzanga ne baleeta omulala oli eyavaawo bye yakolanga naye ate bye yakolanga ne tujja nga tutambula bwoti okutuusa ne tutuuse wano ku buno obulimba bwa independence batwa independence abantu bonna abatudde mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Uganda okuggyako omu yekka Lule, ate nga Lule yalemwa lwa nsonga nti teyayagala kufugira Uganda ku bulombolombo bwayo. Ne abatuula mu ntebe eyo bonna bye bakola ebintu bye bimu. Kakati omulabe waffe si muntu atuula omwo. Omulabe waffe ofiisi eyo, omulabe waffe Uganda, kubanga yetufuga obuddu. Kati omulabe waffe si muntu, omulabe waffe Uganda. Nakyo Buganda bwe tuba nga tujja kugirukanirira tewaliyo kalala kintu kirala kyonna kyonna kitusobola kukola okuggyako nga ekigendererwa kyaffe kyakununula Buganda eve mu bufuge, eve mu buddu, yeefuge. Mpulidde oyogerako ku kyakalulu nti akalulu kaleese omutawaana abantu essuubi lye baali balina, essuubi lyakutuseewo. Mukama wange njagala nkubulira ekintu kimu. Buganda olw'enjawulo eri gy'enkola eri wakati wa Buganda ne Uganda, buli sisitimu yonna ekolebwa mu Uganda tosobola gigitamu kulwanirira Buganda. Kubanga eri sisitimu eya Uganda yakirya mmere, sisitimu eya Buganda ya butonde, kintu kyangu nnyo okutegeera. Akalulu okayitamu nti olwanirire Buganda tolina. Ye by the way ogenda kakuba otya kubanga oyagala kukuba kalulu ojjemu Museveni ye mu ofisi wa pulezidenti ye oteekemu ani ng'ogenda okuteekamu era ogenda kumuteeka mu ofisi ya pulezidenti. Olunaamuteekamu ng'afuuka ekintu kyekimu ajja kukola ebintu bye bimu. Nolwekitulekerawo okulowooza nti Obote ani gavana Komeni ani ekyo tuveeyo. Era njagala okubuulira Buganda etulemye okununula lwa nsonga eyo. Buli kiseera tetubanja mulabe wa Buganda. Tugira abantu obuntu ntubafuula abalabe ba Buganda. Katwala ekyokulabirako ekyo ekyobote. Obote yakola bye yakola mu 1966 ne bamuggyako mu 71 Amini n'alya. Bamuggyako waliwo kyokatuukati ezalamba Buganda. Amini naye kumpi
yakola ebintu byebimu amene ne bamuggyako ne kuddako abalala okutuusa tufunye Museveni bw'ogenda okumutunuulira byakola bifaananira ddala n'ebyabagavana bye baakolanga kati ekiba kikutegeeza ki kikutegeeza nti ate amaaso gajje ne ku Uganda wano ogatunuulize nti Bungereza yali mu kintu kino kubanga wano balimbalimba abantu nti no balonda wa pulezidenti bw'abeera mu mulundi gwo ogusoose okumulonda bamuyita Bungereza ne bamutegekera ekyeggulo n'akirya ne Queen wa Bungereza buli pulezidenti ekyo bakikola lwaki bakikola kubanga bamutwalayo kumuwa biragiro bwobwo balonze pulezidenti wa Uganda nti ye ojja kufuga bwoti ojja kufuga bwoti ojja kufuga bwoti kintu tokikolanga kintu tokikolanga kintu tokikolanga kintu tokikolanga bw'olikola kintu kitukuganye tugenda kukujjako era nyaga okubuulira ekyo kye kyaleetera Amin obuzibu ku ntandikwa nti bwe yagenda bamuwa ebiragiro bwe yavaayo ebiragiro yagaana okubiteeka mu nkola ne batandika okumulwanyisa kubeera ddala ku ntandikwa si bubi bwa Amin nedda nolwekyo ekizibu kya Buganda mukama wange abampuliriza mwenna si muntu ekizibu kya Buganda Uganda ekizibu kya Buganda ofisi ya pulezidenti ekizibu kya Buganda Uganda ekizibu kya Buganda emabega waakyo waliyo Bungereza ekyo tulina okutegeera kintu kifune very clearly tutegeere omulabi waffe olwekyo njagala malirize na kino nti okutali kwefuga kwa Buganda tewaliiwo bulungi bwa Buganda ate saagala bantu balowooze tiwengamba okwefuga mbumba njogera ku federo si kwefuga obufuge sije mba njogerako ngamba okwefuga okwaliwo ku muteeso omubereberye n'okudda emabega okwenjogerako okwenjogerako kakati olutalo olulala lwe tulina be Baganda Abaganda tubazaayo tutya batandika okutegeera nga Abaganda olutalo lunene nnyo kubanga omuzungu yatuteerawo wano eddiini n'atuteerawo n'obuyigirize ebintu ebyo bitukyusa okutegeera kwaffe tetukyasobola okutegeera n'Abaganda kakati okujjako Abaganda nga tuzzeeyo buli Muganda buli kintu kyagenda okukola n'amala okwebuuza bajjajjaffe baakikolanga batya Buganda tukikola nakikola bw'ati taliyo ssuubi naye kyenjagala kyennaamira abantu mulekeraawo abantu Abaganda tulekeraawo okulowooza nti Paalamenti ya Uganda esobola okuyamba Buganda egiyamba etya kubanga ebyewaffe eno bya bulombolombo buli kintu kyayagala okukola ku Buganda kiba kyakalombolombo akalombolombo ako kabeerako nannyiniko akatuukiriza abeera omu yekka abeerawo yennyini kakati buddize Buganda n'ogitwala mu Paalamenti ya Uganda Paalamenti ya Uganda eyambe Buganda egiyamba mu kalombolombo ki ebyewaffe bya bulombolombo oyagala toyagala kyova olaba nti buli katikkiro Abaganda gwe batuma agenda ateese ku Buganda awantu bonna oba bamutumye bwakkiriza n'agenda n'ateesa ku Buganda bwakomawo oba katikkiro tabusigalako kubanga okuteesa bw'oba okugenda okuteesa ku Buganda kitegeeza bwe kiti
nti Buganda etambulira mu bulombolombo. Kakati kalombolombo kikoba ogenda okuteesaako ate obulombolombo bwaffe tebukyuka ate bukwatibwa nako. Naye olwokuba nga bakutumye genda kuteesa Katikkiro mwamutumye genda kuteesa bw'atuuka eyo ateesa n'obulombolombo n'abuteesaako. Waliwo enjogera egamba nti mu kuteesa mubeeramu give and take. Kakati bw'ogenda okuwaayo naawe bakuwe mu bulombolombo bwa Buganda oba ogenda kuwaayo kaliwa bakuwe bo kyebagenda okuwa kyo kiba kya ngeri ki ene Buganda kiba kijaayo awuziwe buva. Tuyige okwawula Buganda ku Uganda. Akalulu tekayamba. By the way, tufuna olunaku twogere ku